bw'obanga osaba Mukama Katonda akuwa ettutumu, Mukama Katonda akufuule popular, Mukama Katonda akuwa obuvunaanyizibwa, Mukama Katonda akutuuseeko kyonna ky'aba akutuusaako, osabanga Mukama Katonda era obuvunaanyizibwa obugirako osobole okubeera nga obwetikka. Bobi Wine ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yabadde ku Serena Hotel ng'ali mu kujagulizaako omuyimbi amanyikiddwa nga Bagonza. Bagonza erinnya lyo ddala ndyerabidde, Epasi yani erinnya lye ery'eddiini, nzijjukirako Bagonza, eky'eddiini nno ndyerabidde linvudde mu mutwe, sente sirimanyi naye just linvudde mu mutwe. So yabadde ku Serena Hotel naye ng'olaba vibe y'amaanyi, ali mu happiness, akuba mu ngalo, asanyukamu n'eminywanyi gye yabadde agenze nagyo awo ku Serena Hotel. Kyokka nga ku makya g'olunaku olwaleero ye musajja y'omu akedde obbisuulamu, kati simanyi ssaawa mmeka ze yeebase, akedde essuulamu nga tuzigenza okuwera ssaawa nga 3-4 ng'ali mu ggulu mu North Uganda okubeera nga agenze ate ku mukolo ogw'essatu. Ekiro ekikeeseza yabadde mukolo gwa ssanyu, ate kati ssaawa zino ali mukolo gwa maziga gwa nnaku. N'osooka weebuuza obuvunaanyizibwa obwo gw'osabira Mukama, osaba Mukama Katonda akufuule President, akufuule MP, onokkiriza obuvunaanyizibwa obugirako? Ng'abantu abamu basinga osaba Mukama Katonda, nsaba nfuuke wattutumu, nsaba nfuuke wattutumu, nga nange mmanyikiddwa, akayimba kange kayitewo. Yes, akayimbako kagenda kuyitawo, naye onokkiriza obuvunaanyizibwa obunagirako nti yes, osobola oyitawo n'obeera celebrity. Tubalabyeko bangi, naye kasita ofuuka celebrity wooti musajja togenda linnya ka boda boda kobadde ng'olinnya, nedda. Oba obadde ng'olinnya boda boda ey'N50 ogenda kwetaaga liita Uber oba weegayirire mukwano gwo alina emmotoka akutwaleko. That means amafuta ogenda teekamu mangiko, sinakindi ng'emmotoka olina nagipangisa esobola okubeera ng'ekutwala. That means expenditure ebeera etandise. Oyinza ofuuka ow'ettutumu naye ng'akasente katonomuko. Tubalabyeko, oli ng'amanyikiddwa wattutumu. Nsobola okuwa example y'Ozambe, ani atamanyi Ozambe? Nsobola okuwa example ya Shifra amanyikiddwa, nsobola okuwa example ya bantu bangi nnyo naddala ba TikTok awo n'abayimbi abamu bami ng'akuyeyo oluyimba lwe n'afuuka wattutumu naye nga sente tezinnajja. Kati ng'ono yayimba omugundi Chaiwenjai, tosobola gamba mbu bambi omuvubuka oyo mugagga nnyo naye nga wattutumu, akayimba kaatunda biki, naye essente kati byonna ebigenderako after byolina okubeera ng'okkiriziganya nabyo oba nga bakiyita batya, olina biri compatible, waliwo ekijjirako ku buli kimu ky'ofuna. Kati Bobi Wine tukwebaza nnyo okubeera nga osobodde otuukiriza obuvunaanyizibwa ku obwo bw'asaba Mukama Katonda okukuwa, neera bw'etyo n'otuukiriza bulungi nnyo okubeera nga n'obuvunaanyizibwa obwo byonna ebijjirako obikkiriza. Nti wabadde mu Serena ekiro ssaawa zino eno oli eyo ggulu kuziika, eno gwe baziise abadde yeeyita Northern Bobby. Mbu ye Bobi Wine w'eyo Mambuka, yes, abadde yeeyita nga munnakisinde kya National Unity Platform nnyo nnyini ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala okubeera nga yatuvudde ku bulamu bw'ensi eno, naye asaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell, ebisigadde obitulekere.